abakulembeze b'eddiini temukkirizibwa ku campaigninga mu lwatu oba olina omuntu gwowagira tomusitula nti oyo bumuwa obululu byogerera wano olya nga nti seeka tukubiddwa amasasi ekimala. Mu mawulire agaliwo Sheikh Chiti ayambalidde mu bajje ku nsonga z'obusiraamu kati Sheikh Chiti agamba nti nedda kimala Sheikh bangi battiddwa. Nkusaba sookoleke mu video muno mulimu kenjagala olabe mu kaseera mpawo kage wabula nkusaba sooka onziremu. Sheikh mu bajje agamba nti abasiraamu tebakkirizibwa kwogera ku byanfuzi, tebakkirizibwa campaigningira muntu yenna. Omwami ayitibwa Sheikh Chiti buli omu amanyi wawagira. Kati njagala ompe comment yo message ya mbajje limu egumba oba nedajjukira mbajje yono agambibwa okubba eby'obugaga by'obusiraamu okuviira ddala mu myaka egy'ekyenda. Tukubiddwa amasasi ekimala ndowooza bwe tuba bakubalansinga nnamba abasiraamu abakubiddwa amasasi emisana ttuku be basinga obungi. Oba olina omuntu gwowagira tomusitula nti oyo bumuwa obululu munaaba mugabanya bantu bammwe abakkiriza abasiraamu. Ne watabawo ekigambo kyonna kiddako bw'oyagala nkumenyere. Tugwana tubuulirwe bwe tuba tetugwana kuba bannayuganda twesalira amagezi eggwanga tulifulumye tugende tunoonye obubudamu bwe tuba tetugwana kuba bannayuganda. Siri munnabyabufuzi era saagala naye nange ndi muntu kati ate wakati mu buntu nange ndi musiraamu ate ndi munnayuganda. Ekijja tewali buzibu. Nakasero oyo yazindwako abasirikale ne babba n'essere ezaalimu. Oluvannyuma ne baga nti basanzemu amasasi. Wabona nakati ate tebalina gwe bali bavunaanye n'essere tebazizzaanye. Kyewuunyisa. Gwe badde okimanyi nti abasiraamu ffe ennamba ennene esinga mu makomera ag'enjawulo mu kuvunaanwa ebisangosange bitaliiyo. Abantu bali mu ofiisi ezibakinnimbuka bukinnimbusi. Ffe buli akubwa amasasi baggukira mu muzikiti. Sheikh Malijani alina gwe yakuba amasasi. Malijani ali mu kkomera yaleetwako mu kkooti nze lwe namulaba omulundi ogwali gusooka nga bamukubye. La ilaha illallah. Omusajja omukulu amazigo gakaba Malijani musajja mukulu ebyaddala n'envi zamuyita mudda yajja mu kkooti mu maziga n'anaaba ensonyi Malijani ne yeebikula n'akabina nga konna katonnya musaayi. Bino bye tuba tulinda. Nze kabantwalire kwogera ndowooza mmwe temujja kubuuza kintu azizza sikiinaako buzibu naye tuziira. We are suffocating. Bino bwe bifaanana bwe bitu ku basiraamu. Ssebo Ssaabaduumizi w'eggye yagamba Parliament nti abasiraamu bwe tubalabala baliyo nga 16 ku 100 kati ate abatali n'otunuulira abantu n'okkiriza nti ensi eyina nnyiniyo. Ensi eyina nnyiniyo ate buli muntu alina fayiro ye mu maaso ge yatutonda bali byanukula. Teri akola kyakola talikisasulira. Ate nga n'ebimu kisoboka bulungi nnyo okusooka obisasulirirako wano. Siraamu n'Omuganda ndowooza guba musango. Abadde agezaagezaako twogerera abadde luttamaguzi. Abasigadde tebitukwatako. Tebitukwatako ddala bikwata kwani. Ntambula misana ne murukange teri mutinti. Sina buzibu na kyonna kye balowooza kye baba bakola. Kyonna kye balowooza kye baba bakola. Tusirise tukooye. Kino njagala regional assistant akiwulye bulungi. Ku nsonga ya muganda waffe Alan Ssewanyana. Waliwo abangambye nnuwa mutwe Alan Ssewanyana lwaki tafulumamukko. Kino ekintu kya mirundi ebiri. Era bannange Alan Ssewanyana bw'afuluma n'atadda kibanga ekiraga nti ddala omusango yaguzza. Kwegamba guno omuguwa guliko ebitutwa bibiri. Either way yonna gumutuga. Naye ebintu bya Alan bino mujjukire bulungi Alan yali ayagala okuvuganya ku ntebe y'amagogo. Abantu abamu ito ebadde saagala bigenda mu nnyo deep. Naye ekintu kya Alan Ssewanyana nze mpaka kati
nchebuuza ensonga yateekesa Alan Ssewanyana ku keesi ya Sseggirinya eyo, kubanga their target was Sseggirinya, not Alan Ssewanyana. Target ya state musango ogwo yali ya Sseggirinya. Alan Ssewanyana baali bamugattako bugasi kumukookerako bati. Naye era bw'otunulira factors ne weebuuza ki ekyandireetedde Alan Ssewanyana omugatta ku mugenzi Honorable Sseggirinya Muhammad ku keesi eyo. Koze era Alan ne Sseggirinya si be baali ab'omukwano ennyo. Ebyaddala. Era omukwano gwa Honorable Sseggirinya Muhammad ne Alan Ssewanyana gutandika wano bali mu parliament. Omunnyinnyitivu gutandika wano bali mu parliament. Naye ogenda ne weebuuza n'ogamba nti kiki ekireetera Alan Ssewanyana okujja omuteeka ku keesi eno. Nze I think either Anita Amongo n'omwami we Magogo, kubanga Alan Ssewanyana oyo ye ya exposing Magogo mu issues za FIFA tickets. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. World Cup oyo bayali luddawa muzijukize mwaliwo World Cup oyo Magogo muyatundira ticket. Olwo ticket ze bagaba nga zigenda kutwala Bannayuganda for free abamu ndowooza oba bakungu eno mu kitongole kya FUFA. Magogo ticket sezo n'azitunda. Omuntu eyazikusa ensonga ezo yali Alan Ssewanyana. Era discussion eyo nejja ne ku floor ya parliament. Alan Ssewanyana era yali yeegwanyiza okubeera FUFA president. Kati I think embetebezi eri ku Alan Ssewanyana eyinza okuba erimu Anita Amongo emabega. World Cup Brazil webale kubeera mu kirasi mwana wa mama. Njagala nnyo baganda bange abanzijukiza bati kuba naffe buno bwongo munnange oluusi twerabira. Katulaba nkuleetera logiki ali emabega wa Alan Ssewanyana. Lwaki Alan Ssewanyana atuuka okugattibwa ku keesi eyo? Kati nze I think omutwe omukulu oguli emabega wa Alan ye Magogo. Ate ffenna tumanyi Magogo backup agijjawa. Nkakuddiremu olwaleero firimu zizo nazo olaba ku Alan Ssewanyana alina okuba nga azipika emabega ye Magogo. Nkugambye bano abasajja basigala n'akakuku ku mutima. Alan yalabisa Magogo.